National Unity Platform. Bobo wadde kati kamuleka amalirize. Badde manyi toddamu kweki. Abuuzizza nziramu. Kujja nga mwagala mbere nga bali aba primary. National Unity Platform. Kibiina si kya bigambo. Mpuliriza nno wano bulungi. National Unity Platform kibiina si kya bigambo. Kibiina kya bikolwa. Mr. Romushana, I am a married man. I am married, and not just married, in the Church of Uganda, Namirembe. So is Biden. Listen to me very clearly. I am not speaking for Biden, and I'm speaking for myself. Let me finish, then you'll submit into area, unless I give you back the mic. His Excellency Robert Kyagulanyi is married. Abantu bonna kumpi be tulina mubanga tone mabega omusango gwali gutuvunaanya ye Bobby okubiriza abaana ab'obulenzi ye Bobby okubiriza abaana ab'obulenzi okuwasa abaana ab'obuwala nti embaga zisusse kuba mwezo temwali ndala efaanana etali eyo kuba singa yali akubiriza ziri ndala nazo yandizibaddeko ekyokubiri mwami Romushana bakyogedde nnyo mu Uganda temubangamu muntu yenna abonerezebwa lwa kisiyaga kuwa position ye ku kisiyaga. His Excellency Bobby Wine Kyagulanyi Robert served a sentence of 10 years. Abantu abatulaba mwami Kyagulanyi Bungereza yamusalira omusango nemubonereza emyaka 10 nga talinye London nikolayo kintu kyonna naye nga mu biseera ebyo yali mu prime ye ey'okuba nti asobola okutalaga mu ggwanga lya Bungereza ng'akolayo omutitimiro gw'essente. So omuntu yenna ajja n'aleeta ebintu eby'obwewussa eby'ekiggwaggwaggwaggwa n'abireeta mu national discourse ku bintu ebiri serious oyo aba teyeetaaga kuba ku platform eno. Romushana maliriza bakugizeemu ndowooza. So that's first line. Zimbuziza ekyokubiri mpulira nnyo abayivu nga bakola ensobi fe okukkiririza oba obutakkiriza mu kisiyaga tekisobola kuba ideological. Ekyo njagala mubikyuse kubanga mukozesa nnyo ebigambo by'oluzungu ne mu politics nga biri misplaced. Ideological tekibeerangako in what you believe in of social class and people. Ideological is a philosophy. Ensonga gye mukkiriziganyako okutambulirako. Our ideology as National Unity Platform eri anchored ku maanyi g'abantu. Kati bw'oba oyagala okutumaakinga ku kagamba ideology bambi kagattemu people power, our power. Kale, Romushana. Kyekyangobya ku NBS. Nagenda ku NBS ku program bagiyita Frontline. Bwe tutuula ku NBS nga Dr. Chris Balyomunsi alina dabo kabini 2 buli dabo kabini baka abasirikale 10 be basirikale 2 naye alina piste eyiye n'emmundu ennene kwalinya ng'alinye mu mmotoka y'obwa minisita z'emmundu 2 beerabidde obuvunaanyizibwa alina okuba n'eyiye ne gy'alinnyako zo mmundu 26 n'embeera ne yali chief whip kati deputy speaker ku pulogulaamu y'emu nga wansi alinawo naye dabo kabini 2 n'abasirikale abalala aba private 3 kuba ate ye yali chief whip kakati oyo nga be basirikale era 2 mu 2 kati gattako abali special 2 tetubaze omu bana abatula mu motoka kati antugenze kwabo bajjudde 3 ofunye bulungi nga waliwo awo wennyini no 28 tizi 48 that is 48 yes 28 tizi 48 plus 2 50 kakati naye alina emmundu 2 ku bantu 2 naye alina emmundu meka 2 gyeyo mu kiwato kazi buli omu mundu ne gy'alinnyako bantu 2 tuyingira mundu 6 mundu 6 bantu ameka 2 ng'ekifo ng'abantu abalala abali ku pano kuba kwaliko mawu ebiseera ebyo naye yali afunye ab'amagye naye nga tanafuka minisita naye nga naye alina ab'amagye 3 ebiseera ebyo yali atambula n'ab'amagye 3 baali tebannamuwa bawera nga bamuwa ab'amagye bameka 3 be b'amagye kumpi 7
security kakati nze nga siina kati ekyembi waliwe tuyingira mu byobwongo emundu oba tozze nayo n'abakuumi basigala eri akwata bukiwata ayanukule alinya wasiwa ekigere nga si mmotoka nanga wayesu atajja kudda wano kuba amaanyi gaabwe gamundu